twagala kuteekawo mbeera wano twagala ensonga yaffe tuleese wano tukooye ejjoogo ly'abayimbi tukooye ejjoogo ly'abayimbi okutufuula abapromota oba ba event organizers oba batuyite bonna kye baagala oba basuubuzi oba ki okubanga buli gavumenti eno buli lwerowoozaako erowooza bayimbi bokka tetutwala ng'ababbi abanyunyunsi ekituleese wano ewa minisita Betty erinnya liyita wano Betty Akena wano ye minisita atutwala amongi okujja okumugamba okumulaga obutali bumativu bwaffe twagala kumanya ku billioni za 3.3 ba event organizer abateekateeka ebivulu tulinako ssente mmeka kituleese wano lwaleero twagala ssente twagala kirala kubanga twagala ssente mu zisako zaffe kubanga ffe ba event organizer oba ba investor abasookerwako ffe tufuna ebizibu buli kaseera ng'ebivulu bitusaze bapromota abasinga bali mu mabanja lwa kuteekateeka bivulu by'abayimbi teri muyimbi yali agudde lwa promota naye te bapromota bali mu mabanja olw'okuteekateeka ebivulu by'abayimbi kakati ate buli kaseera baakwata billioni 5 ne bazibawa tetubalinaako bujja beetegeke ne musobola otubuulayo ebivulu bye bategese ebisatu ssente Eddie Kenzo yazirya ne banne bayimbi banne aba federation betugenda era okulowoozaako kuba Eddie Kenzo kati ye problem yagenze n'abagamba bonna nti bapromota tuli babbi tuli banyunyusi naye nga ffe tulina bapromota abawera 6 nga bagudde lwa kutegeka Kenzo bakutegeka bayimbi ebivulu byonna ebisaze abapromota bonna banobati bonna baketti baluba event ba Emma promotion balunywa yakava mu event jo eyakabuye Ssemboga n'ennyumba ye ne bagitwala tebaatute ya muyimbi Sara Kitone mwamulaba nga ali mu labonita ng'obutebe bumutunuulidde temuseka eyategeka ntaate promoter yategeka ntaate musuubuzi w'amasimu bamuyita Isa 206 zaafa we twogere yategeka King Saha bamuyita Umoja yadduka ali Kenya ate nga abantu mulaba abantu baali bangi naye ebizibu ebisusse obungi bajjo event kirya process professor yategeka Clever je ofuna bulungi olaba ekivu taddaga ngulu yazzeemu kutegeka jjo ng'ali Busoga bino betwogera saagala tubisaagiramu n'olyoka olaba omuyimbi buli abayimbi bonna 9 ku 10 bonna balina ssente z'abapromota ffe tuteekateeka ebivulu by'abayimbi abo essaawa zino kyemulabye wano eyategeka ekikadde mumanyi ekivulu ky'ekikadde abadde amubanja amukwatidde banadduka ng'omuyaayi Alima Namakula w'ekimbeewo yeetegese naye federation yamuwadde ssente naye nkulayirira wadde 2% bagijeeyo ekyo kyekiraga obuzibu bw'abapromota twagala batulabe nga ababbi abeeyagaliza ennyo promota baateekateeka ekivulu tuwa abantu emirimu tuwa abamaneja b'abayimbi emirimu tuwa ab'ebyuma emirimu tuwa ababodaboda ne bavuga abantu nga bayita mu kivulu abakyala ne batunda emmere mu bivulu byaffe bonna bookya enkoko saaluuni ne zikola perfume engoye bakanyaba basecurity ebyo byonna bijja abo bonna bafuna ssente lwa promota kuteekawo event eyo naye katono nnyo ebiseera ebisinga omaliriza promota omuyimbi azze ng'omuwaddeko deposit n'alemera mu mmotoka endeberwamu n'ajambusa n'agamba ninze balance naye nga gwe ssente ziwatadde mu manerenda eyazikuwadde yali ku miryango tunamana kuvaako ng'ate wategeseye ssente ozigjeeyo bamanerenda ali ku mulyango aganye okuvaako ensonga etulese twagala ssente mu ssako yaffe minisita atwekwese kyekigambo ekituufu minisita Betty atwekwese taliiwo naye bwe twogerera bwe tuva wano tugenda ggulu kubanga ye mukama waabwe Jenosali Musale tugenda ggulu era bwe tuva wano baminisita bo basazeewo okutwekweka kati tugenda ggulu ne bammemba boogera balala twamuwandiikidde ne tumuweereza ebbaluwa n'agifuna ne ku email naye asazeewo kwewamba naye tugenda kunoonya mukama we tugenda kusaba Lubana siya ssente ze baaweereza be baffe abaatuukirira president ne tumunnyonnyola nga bapromota ebintu bye twayitamu byonna president ne tumunnyonnyola nga twetaaga obuvujjirizi okulaba lutya bwasobola okuyambako industry mu kulirizinga ssente baziririzinga nga ati yonna bagitaddemu buli omu okusobola okufuna ku ssente olw'okubanga ffe tuli eno bannaffe babayimbi
kati bayagala kubaako ngeri gye banyiga mapeesa bakyuse olutambi lwa promota lwe batandikawo nga baagala okulaba ngeri ki industry gyesobola okuyambibwa ne bagulawo zissako ne bagulawo biki ebintu ebisobola okwera pulezidenti n'aliriisinga ssente lwa nsonga eti ate ekyo kyekizibu kya pulezidenti nti ye omusajja amaliriza okutereeza eno wansi ne twonoona pulezidenti okuliizinga ssente yaliriisinze lwa nsonga emu egamba ayagala industry etereere abaana bano babadde nga beewola ssente babeeko we bazijja babeere nga basobola okutegeka ebivulu byonna nga tewaliwo kigamba nti mabanja ayagala URA etereere nti bino bye tugenda okusasula emisolo gitereere kyabaana baagamba nti sasula emisolo nga bateredde basobola okusasula emisolo gya gavumenti bulungi nga sisitimu eryokke kati ate pulezidenti yamaze okulirizinga ssente z'abapromota ekitundu ekimu ku kyo kati ate bw'olaba nga ssente zitandise okwevuga mu ngeri etali mu kigambo kigambibwa promota bwe binadda ku pulezidenti ne bamugamba nti ssente zigenda wa muyimbi agenda kuwulira ati ati kyetaaga n'omulala naawa ffenna n'okufunako Haji chairman ekigambo kyayogedde kyengoberera kuba ndi mabega wa pulezidenti era ndi wamu naye buli kyayogera kyonna sina kyepakanya mwebale bagambye kyayogera kyonna kyengoberera bekibanga Eddie Kenzo yakulembeddemu ekikwekweto ky'okulaba nti bapromota tebafuna ssente njagala mumpulirize bulungi Eddie Kenzo ekisooka pulezidenti wa federation ofuna bulungi ekisooka bawa minisita Honorable Nyamutoolo ekyokusatu muwabuzi wa pulezidenti baba nga tasobola kuwabula pulezidenti bapromota tuli bansonga okuva n'olwaleero tumubaaninze okuddamu okumupangisa ku stage yaffe bapromota bonna tubaaninze Eddie Kenzo bawa Namutoolo Honorable Minisita wakati mu kumuwa ekitiibwa atulaze nti tatwetaaga yatukuba enkokole wa pulezidenti kubanga muwabuzi amanyi amaanyi gaffe bapromota ebizibu bapromota bye balina bwe twogerera munnaffe bamuddusiza emisinde nga bamubanja temulowooza nti oyo Katemba oyo yategeka ekikadde kyasembayo yategeka Sophie Nantongo n'akuba Baana omwana wa Baana bwe yawa bizinesi ya Baana abadde alina ne reference amunoonya addusi mumulabe si Katemba Eddie Kenzo bapromota ffenna abegatya mu kibiina kyaffe tumubaaninze obutaddamu kuyimba ku stage asooka ali essente za federation bwe zinaggwawo tunaddamu okumulowoozaako tubaaninze tugende mpolampola be tubaaninze obalabye ekibatuuseeko abantu bonna be tubaaninze mulabye ekibatuuseeko kyenkugamba ebbanga mpulirizaako ekituuse ku bantu be tubaaninze mukirabye Eddie Kenzo n'abamukkiririzaamu mu federation tugenda kubawa lisiti y'abali abayimbi ba federation tujja kuvayo ne lisiti entongole abamu si bonna Eddie Kenzo atukubye enkokola abantu baavuwadde lwa Eddie Kenzo alina bapromota basudde 5 balinga 5 nga bategese Eddie Kenzo ebivu ne bibasaana ne badda mu kyalo tewali muyimbi yali agudde bapromota Eddie Kenzo tukugamba sigala mu campaigns zo tetugenda kuddamu kupangisa mpaka ng'ozzeeyo n'otegeeza pulezidenti nti bapromota ba mugaso Kenzo ayinza okulwawo okuzaaya amawulire batubuulire minisita alina ssente aliwa ebintu by'emirembe etata bye muleetaleeta tebikola yogerako eri eggwanga ono ye mufu akyali mupya yategeka buwembejja ssente bazeegabira onatolako obuwumbi 2 onatolako 3 mwalabazi basooka otuwa gwe tubuulire alina ssente aliruddawa wetwogerera olwaliro minisita atwekwese minisita Betty atwekwese naye tubagambye ti Saturday tugenda kubeera wa mukama waabwe Geno Salimu Sale naye nga Eddie Kenzo ye tumujje ku stage paka nga zeeyo wa president amutegeze nti bapromota batuufu be batuteekamu ssente be basaana okuwa ssente ekyo essaawa zino bwe twogerera minisita Ngobi yatugambye ziri bilioni za 3.3 twagalako bilioni nga 15 zibambi kubanga ffe tuteekateeka ebivu omuyimbi afiirwa ki kyemugamba ssente ze bawa abayimbi babawa ssente bagende bakole vidiyo nvudde Kazinda na kujja kukola ku nsonga yaffe ffenna tuli wano ku ofiisi tujjudde wano
aduse buddusi yekwese kata minisita kyoyo vaayo twogere naawe tukunyonyola ensonga zaffe naawe tunnyonnyole tubeeyo nga tutegedde tugenda kuvaawo paka ngaze balema okujja tugenda kulumba musale kasagaana okujja bwate ebisigadde tuli bategesi ba bivulu lino eggwanga tuliyimirizaawo tutegeka tufiiriddwa ssente zaffe mu bidongo esheemu omuntu gyategeka eriisa abantu abasuka mu 4,000 polomota ng'ategese sheegi abantu abagiryako olunaku kirekeza naffe tuli ba mugaso nnyo mu lino eggwanga sente mmeka ezo zemugamba zabawadde ne batabawa balina okutuwa ssente nga bwe bawadde abayimbi ssente bateke ssente mu sako yaffe naffe tufune ssente tuleme okwewola ku bantu tukoya amabanja tutunze ebintu byaffe twalina amamotoka gagenda twalina buli kintu kyagenda kati batuwe ssente tuleme okwewola mu bamanerenda kyekyo tulina okukola okutegeera nti tuli banyiivu mugenda kulabako ku muvubuka eyo kumako omuliro mu Kampala wano mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abakulembedde NRM bino byonna n'ennaku gye tulina wano lwa NRM tubawagiridde mu nnaku tukulidde mu nnaku batata baffe bakoledde NRM mu nnaku batusa okulitaalinga nga baavu mu nnaku naye abavubuka bafuba okukola nga bwe twekozesa buli kye tukola tekibeerawo tekirama buli kimu baakiwamba buli mulimu gonna ogw'amaanyi gulimu baganda baabwe gulimu baana baabwe NRM yaffe nze mukimanyi bulungi ndi mutegesi wa bivulu najja n'obumbi wange obuwera obubiri nengerekebwako emisolo nensumbuyizibwa poliisi nefuuka poliisi baradisi ne bafuuka baradisi kati gavumenti kyeno gye tukoleramu negyo gye tuweereza nobeera ng'olina ekivulu ng'olina n'okusasula ofiisi ya radisi ssente twazza musango kifu abategesi b'ebivulu gwe nobeera nga gwawagira NRM gwogyesibako ate mulekerawo engombo y'ekisiro y'okuwoza simanya mu muzikiti batoza shahada omupya NRM ke kamanyiro ke bayina ne bakwata sente baziwa batali be NRM fa bali mu NRM tebatulaba nga bategeera ne mwerabira nti no musiramu asobola okwera mu muzikiti nabanga tacha amanyi na kusaala mugenda kutulemeza okuddamu okusalira mu muzikiti nga tetusobola nakola na wuzu lwambera yakolooza nti no muyina kutoza shahada buli mupya ajja mbabuulira nze nesimba we makindi nga mmanyinza omugagga wange gwe nina ali omu ye General Sali Musale kubanga ye waba neetaaga antuma kati mukole kino zero na mwetaaga nga neetaaga emiliyoni at least 2 nnoonya akalulu kange yannyima neyeewamba bwejja kumbuuza mbu yanimpadde ngaani yamanyi kulwaki namusaba era kyova olaba ye gwe natabukidde osegedde bulungi yampita eggulu nansuza emyezi 3 nembeereyo nga masikini nawuzika nga asasudde miliyoni 2 ng'ate miliyoni 18 za hoteri nga ne hoteri zaabwe hoteri yiye kaka kutwalizaamu yampe miliyoni 2 nga nakuva ggulu ku taxi ntuuka mu kibuga Kampala nga sina na za boda kubanga ezimu zaaliko nga bazitutte sente babuloka abazegera obulamu bwe tutambuliramu abatwegomba tuli bubi naye nga tuli mu gavumenti gye tuwagira kati sente bugaze baleese zimukanyira waneeno wano tewali sente ze baleese wabula tuzze wano kubanja batuteere sente mu sako yaffe y'abapromota baddiddemu obumbi 33 ne babuteeka mu sako y'abayimbi mutujogeseza abayimbi bebetegeka abayimbi batwavuwazizza muyimbi kyafuna looni ng'alina ekivulu bapromota ffe tufuna looni mulimu embeera gye mututuusizaamu omwana agenda kwesibako lwakuba tetumanyi ensiko yonna bagisaaba twaligenze mu buyeekera nze nkubuulira wano wetutuuse tunyiize nnyo singa ensiko zikyaliwo mwali tuwulidde yembeera gye mututuusizaamu mabira naye bagitema munda kungulo giraba ku kkubo kokka tekyaliwo ate bonna be bagitwala mubbye buli kimu nembaawo zennyini bazitutte nga zaabwe ennyanja bagiggala tewakyali kikola emmwanyi yafuuka yaabwe amajani ebbeeyi yagwabe kanungu tebakyayingiza mwe mwagala tukole tutya